That is the government. Eno government mwe ba artist njagala nnyo olunaku lwa leero bino ebigambo byammwe ba artist. Buli munnabitone ali wano ndwawo okufuna omukisa okwogera nammwe. Ate abangi bwe njogera nammwe kubanga bakibateekamu kiri baagala nnyo batwawule temuwuliriza Bobi Wine n'abayimbi abasinga muti okunsemberera tebandaba ne Bobi Wine. Naye njagala olunaku lwa leero mwe ba artist bannange nga tusibula katolu bwama. Muwulira? Temunsudia musirike busirisi muwulirize. Ba artist olunaku lwa leero nga tusibula katolu bwama nsaba kye tuba tujja wano ekyomuwendo tuyige. Let us learn. Kyanaku nnyo nti batukuumye nga batusibya akatambala mu maaso. Naye njagala okubulira bw'ojjako akatambala ako mu maaso ojja kulaba ebintu bye tulowoozangako. So mwe ba artists nsaba mumanye, don't walk in darkness. Learn. Kiki njagala muyige? Njagala muyige omugaso gwammwe. Njagala muyige amaanyi gammwe. Njagala muyige ekyobugagga Katonda kye yabateeka mu ngalo. Mwe ba artist temwetaaga zi hand out. No. Fabamu ba artist bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry n'okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bwe batayagala obulamu bwamwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Lwaki njogera mwe nti? Nze bwe nabuuka kye kyantwala mu bukulembeze mwe ba artist mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kye tulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala. Gy'ensonga lwaki twagenda mu bukulembeze, kubanga tewali kyosobola kukyusa okugjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwa leero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba mwena ne musirika. Ochegera? That is what politics does. That is what politics does. Olunaku olumu nali wa Pademan nga mukyalidde n'ensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba nti aze ku recordinga Uganda kwa tasobola ku recordinga waabwe. Nemuga enange zize ku mixinga kayimba kange. Nagamba, have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikkiriza. Kubanga Eritrea basirika mpola mpola ne batekinga step emu after another paka bafuuka ba slave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti gwe okuyimba oluyimba oba okola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Temubijjukira? So it takes the political will. I know twalubudde bungi naye honorable Sereko kankozesa eddakiika endala 3 bano ba artist ndwawo bafuna. So mwe ba artist it takes the political will. Bwe nagenda mu parliament namanya nti nze nnyina emirimu mingi, omulimu ogusooka ku representing aba artist, naye omulimu omukulu ku representing Bannayuganda bonna, kuba wali abalimi, wali abasawo, waliwo abaki. Nze ne mmanya nti eddagala lya kujjako dictator, ne ngenda okujjako dictator. Naye ne mbateekerayo Bakyagulanyi abalala. Dr. Hildeman Sabeero gy'oyongere ojjeko wano ssebo. Bassebo ne bannyabo. So baganda bange bwe namanya nti ba artist beetaaga something done. Yes, mwana ondo okuba president bwe saalayira naye ne balondera shadow minister wa arts and culture ye Dr. Hildeman. Ng'omulimu gwe gugamba ki? Njagala muve wano nga mutegedde bwe musobola okukyusa obulamu bwammwe. Ekikyusa ebintu bakiyita policy. Policy y'enkola. Enkola obeteeka nti Uganda bakola bwe bati. Policy ya wano okujjako ng'ekyuse ne favoringa ba artist. Era omulimu gwe nalagira Dr. Hildeman gwasookako kye twali tukabirira ebbanga lyonna twagala mulongoose copyright law. Twalina etteeka lya copyright lyayisibwa mu mwaka gwa 2006.
N'etteeka eryo nga teriyamba bazanyi b'akatemba, teriyamba bayimbi, liyamba jasi bawandiisi ba bitabo n'abasizi ba bifaananyi. Dr. Hildaman ne mugamba genda osinkane ba artists bonna. Mu drafting kye mwagala kibeere mu Uganda mu tteeka eryo. Bannange tulina abayivu bangi nnyo, Benja Bagolo basaba muwulirize. Tulina abayivu, tulina muzeeyi wange muzeeyi Ashraf Semogereni. Gwataka akumbuliza muwulize basoma articles among you muina Silver Kyagulanyi, muina muganda wange ono Bujingo. Oyo Buju twasoma naye Makerere. So Silver Kyagulanyi kubanga he's an artist, ate Silver Kyagulanyi nkakasa nti ye lawyer mu Uganda muno monna asinga ku understandinga copyright. Ne tusaba Silver Kyagulanyi benchmarking oba tunulire etteeka lya music industry ya Nigeria. N'akwata najjamu eriyambi aba Nigeria okugaggawala n'alissa mu tteeka Hildaman lyabaga. Naye nga bamanyi gavumenti ya Museveni teyagala mugaggawale. Era gavumenti yayanguwa mangu, njagala mumpulirize mwe ba artist. Gavumenti yayanguwa mangu negenda nerumba Hildaman ne mugamba kateteeka tulitambuze ffenna ne Law Reform Commission. Law Reform Commission kitongole kya gavumenti ekiyamba okutereeza mu mateeka. Pako nakulwalero kubanga baali baagala dikozesa bazanyira ku mitwe ate nammwe mwana bababuzaabuza mangu. So abantu Hildaman be yafuna nabo leave mu parliament ogenda okubaga amateeka agaabwe gaayisibwa dda. Government ya Museveni yali very quick okuyisa etteeka lya Honorable Nsereko erya computer misuse. Naye tebannaba kuyisa etteeka lya Hildaman lyaleeta. Njagala obbasa bamwe ba artist kuba mbagambe njagala tuve wano nga negye mulaga mulabayo. Mulyenenya mweka temujja gamba nti tetwabalaga kituufu. Musobola okukwatagana mwenna ne muleeta buli omu ekirowoozo kyalowooza nti kyekiyinza omuyamba. Ne mubisa mu tteeka lino. Gavumenti ya Museveni bw'eba ebalumirirwa mugigambe nti ffe oba mwagala tukyawe Kyagulanyi artist munnaffe muyise etteeka lino lituyambe. Etteeka eryo teriyamba Kyagulanyi. Okay, nange linnyamba kubanga nange ndi artist. Naye erijja obbayamba. Ekibayamba si bwe buhandoutu kubasisinkana babaweeyo obukadde bubiri. No, ebyo byakubadongowaza my friend. Kino kyemukola njagala mukikole kiyambe mmwe, kiyambe n'abaliddawo. Ne artist yali Karamoja nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Ne artist yali Embarara nga teyeetaaga kujja Kampala bamumanye. Temulina kubeera ku mmase ya muntu yenna. Etteeka eryo bwe liyita ligenda kubeerawo emyaka n'emyaka, lijja kuyamba oba owagira gavumenti oba togiwagira, oba oyagala Kyagulanyi oba tomwagala. Naye nga bwe mbagambye nti eno gavumenti teyina interest ya kubalaba nga mugaggawadde, kuba bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira muhoozi, bwe mugaggawala muba temukyasobola kufukamirira Museveni. Artist mu understanding, open your mind. Muli bagezi nnyo, njagala mu understanding. Ate namwe abakitegedde nsaba muleme kulimba balala. Ndaba nnyo nga batadde nnyo ssente how can you give 30 billion to artists to do what? Era mba mwagala balwanagane bulwanaganyi nga tewali kigenda kukyuka. Bayimbi bannange tebabalimba bino babalimba ne bakuwa omusirikale otambula mu kuba akutte emmundu ddala. Ebyo bakusudiya busudiya. As a matter of fact, singa mufumitiza mwandibadde kibalagana bulazi mbeera gye tulimu nga mulaba amagye g'eggwanga engeri gye bagazalawa, poliisi y'eggwanga ne bakwata owa poliisi w'eggwanga n'akwatira omuwala ensawo owa poliisi agenda tambula. No, ffe ba artist tuli bantu bagezi, muli bantu ba mugaso. Nga maliriza Honorable Nsereko ononsonyiwa munnange gwe nawe oli artist ono twayimbanga naye no ye Menton Prince. Ono artist munnange nsaba muganda wange n'obwewombeefu onzikirize munnange guno omukisa gwe tufuna just dakika 3 zokka okulagala naffe. Sebo neyanzege ba artist njagala obabuulira muli b'amaanyi nnyo. Ensonga lwaki kati babatwalanga ekikulu, ensonga lwaki babatwalanga ekikulu kubanga omu ku mmwe yavaayo n'agenda n'awangula Museveni, yenze pulezidenti wa Uganda owaddala. Mutegedde? So mwe ba artist buli woobanga wenyooma lowooza ku Kyagulanyi, buli woobanga obuusabuusa oba osaanidde lowooza ku Kyagulanyi, ate nga nange ninga mmwe. So mwekiririzeemu, temukkiriza kukozesebwa, kubanga ojja kukozesebwa okukakanya Kyagulanyi bakakanya gwe my friend.
naye ate singa etteeka eryo liyita ate nga kakasa lijja kuyita. Dr. Hilderman bonna baagala ba artist mwe ba artist eno ekyansi yammwe kati mwe mukitwale nti temuli bakyali bange. In fact temunneefasa na kunneefasa wabula gavumenti mugigambe no listen attend very serious mwe ba artist musooke muyimirenga mmwe mugambe gavumenti kino kye twagala ne kino muyina omukisa okutabanga wate nga temugenda kuddamu kufuna ono musajja simanyi gye baali batunudde ne bakuwa leave of parliament kaakati muyina opportunity buli kye mwetaaga kibali mu ngalo ttaano bwezi bwe musisinkana temusisinkana kugabana sente za muwa musolo temwetaaga nabbanja temwetaaga jimuwezi mwetaaga mitwe gyammwe mwetaaga bannammwe muwuliziganye mukole enjawulo nga mmaliriza muganda wange kubanga enjuba egwa maama ne bato bange ne famire yonna mukkirize okusaasira kwaffe kato twamufiiriddwa naye ligase jagenda maaso ba artist mwena mubere kwalaali mwebereremu but most importantly mwetegerere tewali agenda bategerera. You are your own future. Nobody is coming to save you but yourself. Kino kye kiseera mupushinge lineteka lya Hilderman njagala lyali bali bayamba okumanya eno gavumenti bafaako oba tebafaako temwetaaga billions za muwa musolo bantu bakyayira bwerere mukwatagane mugende mu parliament NRM yesinga ba MP abangi bwe banayise etteeka eryo nga bwe mwagala nga mumanya Museveni abwagala naye bwe bataliise nga bwe mwagala mulimbuulira. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nayo njagaza ki Bobi President atekeko ekimuli mwebale nnyo mwebalire ddala ekimuli kyo kyera tulima tukwebaza muva wala tukwebaza owa MM 1 million